po jako akawuwo. Ebintu byonna byagenda mu gavumenti nti mu task force ebigabe tewali kimu na kimu kyalabikako. Abatuuze b'e Kansanga balaze obutali bumativu olwa poliisi okuvaayo okulemesa bannaddiini wamu ne bannabyabufuzi okugabira abantu abali mu bwetaavu emmere naddala mu kiseera kino eky'omuggalo nga bagamba nti abantu bangi abali mu bwetaavu nga n'abamu batuuse okufiira mayumba olw'enjala. Agali nti ne ba politicians oba olyawo abamu tebasobodde kulaba nga bayimirira n'abantu bano naye bwe banga abakulembeze b'omu machurches bavuddeyo ne bagamba kabayimirire n'abantu ab'oku kitundu. So gavumenti mbadde mbasaba busabi muliro omulanga gw'abantu. Bano nga bakulembeddwamu Rose Kanyange bagamba nti essaawa eno gavumenti eremereddwa n'okutuukiriza ekisuubizo kyayo eky'okugabira buli muntu ensimbi emitwalo 10 nga bwe yali yasuubiza eri abo bakoseddwa omuggalo. Kikyamu nnyo kubanga ekibalemye bakirekere bannaddiini bakikole. Abantu baliyo wabbali abafaffe be tulaba abafiira ddala n'omusanga ng'afudde. Naye kaakati bo bwe bagabirako bano ab'omu maaso be balabako nga balowooza nti n'emabega bayambye. Bano okwogera bino babadde bazze okwefunira ku mmere baweereddwa omuzira kisa era omusumba Vincent Katongole awangalira mu ggwanga lya Amerika ng'onaabawadde amatooke wamu ne ttani za kawunga eziweze 3. Abamu ku bafunye ebintu bino basiimye omusumba ono olw'okubadduukirira. Fanjala bannange gavumenti tubeebaza olw'obuyambi mukoze okuvaayo Prime Minister Nabbanja okuwaayo emitwalo 10 bati abantu abamu badde tebafunye ssente zino. So bw'ogezaako n'otumya ebimu ebitundu mu Uganda nga Kansanga ojja genda otumye nti no Kansanga teri bantu balina nnimiro. Ye John Hope Wabwire nga yakiikiridde Katongole annyonnyodde ensonga lwaki bavuddeyo ne badduukirira abatuuze bano. Kubanga abantu baffe be basinga okuba nga bali bubi nnyo. So ne tubayambako mu mbeera eyo nga Bayibuli bwegamba nti kirungi okugaba okusinga ate okukola ate kyamakulu nnyo okuddiza ku bantu baffe. Ate y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Tororo Yahaya Were asinzidde Nabusugwe mu munisipaali y'Ekira mu maka ga Sheikh Sulaiman Gugwa bw'abadde ategese edduwa ey'ekinnassaayansi ng'enegendereddwamu okusabira eggwanga n'alabula abavubuka okwewala okukozesa emitimbagano mu ngeri etazimba wabula bagyeyambise okukola ebyo ebibatwala mu maaso era nga bikulaakulanya n'eggwanga. Bannayuganda social media tugikozese bulungi nga tumanya oteekako ebintu ebizimba oba olinawo ka bizinensi n'okalanga oba olinako ng'osobola oteekako topika ezisomesa abantu bakulaakulana batya babeera batya nga bamanya eddiini. Ku nsonga y'emu eno Sheikh Gugwa naye avumiridde ekikolwa eky'okubika abalamu era n'ategeeza nga bwe watali nzikiriza ekiwagira. Naye nga kutwaliza awamu okubika omuntu omulamu si kya mumpisa era tekikkirizibwa mu ddiini zonna. Omuntu yenna abika omuntu omulamu asaana kweddako aleme kubeera ng'akiddamu ekyo ekikolwa si kya mpisa. Werera asabye bannayuganda okukolera awamu okusobola okulwanyisa ekirwadde ekirumima mawuggwe ng'onaasabye ne bannabyabufuzi abalina obuyambi eri bannansi okutuusa obuyambi bwabwe eri obukiiko obukola kulwanyisa COVID ku disitulikiti. Bannabyabufuzi abalina bye basobola okuwa abantu tekijja kuba kibi okukolagana ne district task force kubanga olwo olukiiko lugatta bannabizinensi abantu ba bulijjo n'abantu abasawo n'abannakyewa kitegeeza eyo komiti nnene. Sheikh Gugwa ategeezezza ng'ekigendererwa ky'okutegeka dduwa eno bwe kizze oluvannyuma lw'okulaba embeera etawomya nnakabululu mu ggwanga. Gavumenti ngitegeeze era nejjo nabagambye muleke abantu babagabire emmere muteekewo obuteesi mateeka nti abantu mukuume ki social distance. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.